أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وخرج الناس من بياضه الجهل إلى محجة بيضاء ليلها كنهارها وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول ماندي تبما سنوكرج كنيا إنزكيزا يفه إلى تبيرني مقدم في الشيخ عبد الكريم mugendera wali mu studio tugenda maaso n'okwekennenya ensonga ezo zikolagana ku kkiriza waffe. Tukwebaza byonna by'osobodde okubanga okola naddala wiiki ewedde abalina mutuseko ebirungi alhamdulillahi rabbil alamin abafunyemu okusomozebwa wano ne wali tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga bebayisaamu bulungi so nga ate nammwe abafiiddwako abantu bammwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. So Allah subhanahu wa ta'ala abasasulemu mpeera ennungi bye bakulembeza ebyabasabako ng'abantu abeerenga abasonyiwa. Njagala soka babuuze kuno oluvannyuma ate tugende mu maaso n'omusomo gwaffe gw'olwaliro. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Basiruganda balungi abatuwuliriza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atendezebwa Allah n'amatenda amajjuvu, tumwebaza olw'ebirungi byonna byatutuusizzaako. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala yongera okubanga atuwa obulamu obulungi n'otukuumira mu ddiini eno y'obusiraamu, n'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayongera okutumanyisa obusiraamu. Tumusaba atwongera okumanya okw'omugaso, Amin. ate era atuwa okutegeera okwa waggulu, era abenga atuwa n'okussa mu nkola ebyaba atuyigiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange balungi abatuwuliriza ku paalu, tuzze tutunuulira ebintu bye tuteekeddwa okukola naddala erisaidiya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okubalibwa nga ddala twakkiriza nti ddala mubaka wa Allah. Mu bintu bye tuzze tutunuulira bintu bitwandiise nti huquuqu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati, ebintu ebituvunaanwako nga ffe abasiraamu bye tuteekeddwa okutuukiriza eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusobola okubanga ddala tuli bakkiriza abo abatuufu Allah subhanahu wa ta'ala bye yeetaaga. Ku mulundi ogwayita twayogera ku kigambo ky'okusaalira Nabbi, tubalaga ebifo bye tulina okumusaaliriramu, tujja nga tubinnyonnyola, olwali tetujja biddamu olwakadde. Olwali tujja kutunuulira ensonga ey'omusanvu ku bintu byeteekeddwa okubanga tutuukiriza eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kabitukakatako kye tuyita nti wujub at-tahakumu ilayhi warida bihukmi. Yensonga ekwatagana n'okubanga kitukakatako ng'abasiraamu, ng'abantu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, okubanga tukkiriza Nabbi abenga atulamula, n'okubanga tusiima n'okumatira ennamula ye n'okusalawo kwe. Ensonga eno nkulu nnyo mu bulamu bwaffe, naddala bwe kibanga kituukidde ddala ku ffe ng'abasiraamu. Embeera nnyingi ze tuyitamu n'ebigambo bingi bye tuwulira nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayina engeri gye yabiramulako, naye ne weesanga nga tebikwataganye na kwagalako, tebikwataganye na neeyisaayo, n'obanga ebigambo ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam byakusomesezza obikanyuza ebbali n'otambulira ku kukyoyagala. So nga omusiraamu mutuufu ddala ayitibwa nti ddala oli musiraamu mutuufu eyakkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oteekeddwa okubanga okakasa nti okulamula kwe tekuliimu yadde okusaliriza, okulamula kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam tekuliimu yadde okwekubira ku saidi yonna, kyaba ayogedde gaba mazima mmereere bwenkanya, ate era Allah subhanahu wa ta'ala yaba yalamula yadde oba obiwulidde nga Nabbi yabyogedde. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu Qur'an fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul,
banne bwemubanga mufunye obutakkaanya mu nsonga yonna nga mufunye obuzibu bwonna, ensonga yammwe mugize eri Allah, mugize eri omubaka. Ekigambo kino Allah subhanahu wa ta'ala kyayogera yakimanya nti kiribaawo mu bantu, n'amanya nti abantu nga abayitibwa abantu bateeka okubaako obutakwataganamu olusi busobola okubaawo, tebuteekeddwa kubulawo. Kakati mubanga mufunye obutakwatagana mu mbeera yonna, mufunyemu obuzibu wakati wammwe, ekinaabayamba okwetereeza n'okubanga muddaabulwa bulungi kwe kubanga ensonga yammwe mugikutte ne mugize eri Allah, mugikutte ne mugize eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okuzza ensonga zino eri Allah subhanahu wa ta'ala ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali akyali mulamu, nga basahaba bafunamu obuzibu bwonna balindirira baka kuva wa Allah. Allah n'alamula nga bw'olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali omu ku basiraamu be sahaba wekitiibwa, yajja n'amugamba nti ya Rasulallah, singa omusajja asanga mukyala we n'omuntu omulala, omusajja oyo afulume mu nnyumba agenda anoonya obujulizi ebbali, anoonya obujulizi? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti albayina wa illa alhaddu ala dhahrika. Olina okuleeta obujulizi, bwe bukubula bagenda kukussaako hadde, kibonerezo gwayogedde ebigambo ebyo. Sahaba n'agamba nti kale kaninde Allah ajja kwogera ku nsonga yange. Wayita akaseera katono Allah subhanahu wa ta'ala nassa etteeka, kati ensonga yagikwata n'agizza eri Allah. Mu kiseera ekyo Allah nassa obubaka obwayogera era obwali bulamula ku nsonga y'omusiraamu oyo yali emulugunya ng'afunye obuzibu. Allah subhanahu wa ta'ala n'amulaga kyekyokukola. Kati omufumbo okubanga anoonya obujulizi bw'abantu abana kiyinza okukaluba, era kikaluba nnyo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala nassa aya naga nti walladhina yarumuna azwajahum walam yakun lahum shuhada illa anfusahum, nti abantu abo abotemerera bakyala baabwe, yakireka mu mbeera yakutemerera, naaba nga ayogedde nti mukyala wange yayenze, naye nga talina bujulizi bwonna okuggyako ye kennyini mujulizi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kyebalina okukola kwe kubanga omuntu oyo alayira endayiro 5 oba endayiro 4 neyeekolimira ku lw'omukaaga, ku lw'okutaano, n'omukyala naye bw'atyo bw'akola paka lwe bafundikira ensonga ezo ne baba nga baawukana. Mu kyo kyenjagaddemu Uganda ng'omulungi ampuliriza nti basahaba bakwata ensonga zaabwe ne bazizza eri Allah. Mu kuzizza eri Allah, Allah n'alamula. Era ojja kwesanga nga ne basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bafunangamu obuzibu nga baddukira eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tufunyemu obuzibu buno tukoze tutya? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alamula wakati waabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mulamu nga bakola ki? Nga bagenda n'abalamula sallallahu alaihi wasallam. Kakati olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala babanga atugambye nti mubanga mufunye obutakkaanya obuzibu bwonna bwonna mukizza eri Allah n'omubaka we, oli ajja kubuuza omubaka olwali taliiwo. Kakati bwabanga taliiwo, tusaze magezi kiffe? Tujja kugamba nti amagezi g'olina okusala gege okubanga odda mu bigambo bye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam katulina kudda mu bigambo Qur'ani etugamba ki? Kati otuba tuzza eri Allah butereefu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogera ki ku nsonga eyo? Era bw'obanga obulamu bwe butambuliza nti Allah agamba ki, Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogera ki mu nsonga eno, kiba kitegeeza nti ddala owadde Allah ekitiibwa, nekitegeeza nti ddala owadde Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekitiibwa. Olwaleero ojja n'otunuulira embeera etera okubaawo mu bantu, n'osanga abafamire, katugeze kino kyakulabirako, abali abalungi bayinza okubanga nabo kyali kibatuuseeko naye tetegeeza gwe. Nolaba abantu naga nti Allah subhanahu wa ta'ala okujjawo abantu bano okutemagana, okujja abantu bano okufuna obuzibu bwonna, emaali yammwe mugigabane ng'omuntu onaavuddewo. Allah yalamula Allah subhanahu wa ta'ala kirabadda ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akirengera n'agamba nti emaali y'omuntu ono bw'aba avuddewo
egabwe buli omu amanyi omugabo gwe era n'agutemaatema Allah subhanahu wa ta'ala. Ebintu ebisinga Allah subhanahu wa ta'ala teyatera nnyo biyingira mu butereevu naye ekikwatagana n'emmaali ekyo yennyini yakiyingira mu butereevu. Bw'otunuulira zaka yagiyingira mu butereevu n'akubuulira ki ky'olina okugyamu. Bw'amala okukubuulira n'akugamba nti kino ekitundu mukisse wano, kino ekitundu nkyagala wano, kino ekitundu nkyagala wano. Okiraba kakati ne mu mmaali y'abaana abatawafudde naye Allah subhanahu wa ta'ala yamanya obuzibu obujjo kivaamu n'agamba nti nedda omwana bw'abanga waali afune bwe kiti, omulenzi omuwala afune bwe kiti, maama afuneko bwe kiti, omukyala afuneko bwe kiti, byonna Allah n'abirambika bulungi nnyo. Okiraba naye ojja n'otunuulira omuntu musiraamu akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala naga nti ebyo tetujja bitambulirako bidde wali wabbali, tetujja kukolaki, tetujja bitambulirako. Oba Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akuwa ekyokulabirako ekirala kituyinza era okulaba baganda baffe abalungi abatuwuliriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alamula nti bannange muti Allah mubebenkanya wakati w'abaana bammwe, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, muti Allah mubebenkanya wakati w'ezzadde lyammwe. Obutunuulira aya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera ku baana yagaa nti la tadiruuna ayyuhum aqrabu lakum, abaana bano temumanyi mwana kye ajja kuba na mugaso gy'oli, tokimanyi nakyo wadde gw'omuzaala naye tokimanyi. Asinga okumanya omwana ajja okukubeerera ow'omugaso, ajja okukubeerera omulungi ye Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kyakwagalamu Allah subhanahu wa ta'ala kuba mwenkanya mu baana bo, kuba mwenkanya mu mbeera zonna. Mukyo kyetugamba nti singa tuba tugambye nti banne mukkirize Qur'ani balamule mu mbeera eno oba ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam balamule mu mbeera eno, towakanya bya Nabbi, towakanya bya Qur'ani bye byekugambye, kwe kumugondera. Kino kye bayita nti farudduhu ila Allahi war rasul, ensonga muzizze eri Allah. Allah ajogerako ki? Ensonga eyo mugitunuulize Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagikola atya? Okiraba okuba ekyokulabirako Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali yakafa, basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo ebigambo bingi, abamu nga bagamba afudde, abamu nga tebakikakasa nti n'okufa akoze eki, afudde. Era Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu akwata ebyokulwanyisa byaga situka mu muzikiti agamba nti yenna akifulumya nti afudde aqta unqa, ensingo tejja kusigala. Okiraba naye Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu bw'amala okujja n'alaba embeera yayitawo buyisi mu masjidi n'agenda mu kisenge kya Aisha n'abikkula ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yali ateekeddwa, agenda omubikkulako n'agamba nti tibta hayyan wa mayitan ya Rasulallah, walungiwa mu bulamu bwo ne mu kufaako owange gombaka wa Allah, togenda kufa lufa lwakubiri, okufaako kukoze eki kutuuse. Yavaayo bwe yavaayo radiyallahu anhu Abu Bakar yayingira mu muzikiti butereevu. Bw'ayingira mu muzikiti oli Umar ayimiridde wali yeekalakaasa n'ekitala nti anakyogera nti afudde ajja kundaba. Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu bwe yayimirira okwogera eri abasiraamu bonna baamwazika amatu ne bamuwuliriza, n'abagamba nti ayyuha nnaas man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyu la yamutu, Allah mulamu takola ki tafa, wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat, ndasinza Muhammad yakoze eki afudde. Kakati Nabbi sallallahu alaihi Umar radiyallahu anhu awuliriza ebigambo bya Abubakar. Abubakar yali akomekkereza ebigambo bye n'agamba nti wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Abubakar bw'amala okusoma aya eyo nga tali Muhammad okujjako mubaka eyakulembera ababaka abalala bakola ki abaamusooka bangi abamu baafa, abamu bakola ki. Bw'abanga attiddwa obanga afudde abamu mujja kukyuka, naye bw'onaaba okyuse tolina kyojja kukosa Allah, naye Allah ajja kusasula baki abagumiikiriza abeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati Umar bin Khattab agamba nti bwe mmala okuwulira aya eyo ebigere byange tebyasobola kumpanirira mu bbanga.
nenkakasa nti nabbi afudde. Kyenjagadde muganda wange omulungi apuliriza nti ne basahaba baafunanga obuzibu bwonna nga baddukira ku Qur'ani egambye eki. Bwe baafunanga obuzibu bwonna nga baddukira ku nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba ki ku nsonga eyo. Tukirowooza n'olunaku n'olumu nti olwaleero oyinza okufuna embeera yonna ekutuukako nga teyabatuukako bo tebagiyitamu. buli kyonna kyoyitamu obulamu bwonna bwoyitamu ojja kusanga nga Allah subhanahu wa ta'ala ensonga eyo yagirambulwa bulungi, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagirambulwa bulungi, ekizibu kye tuyina butabuuza. Okiraba omuntu n'omenyeka n'ekintu ne kikumenya naye nga Allah yakikugondeza. Omusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yatugondeza ensonga zonna. Okiraba nanga nti fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Buuza bannyini kumanya obanga ekintu tokimanyi tomenyeka nakyo. Kibuuze bona abo kibuuzizzo ojja kulabanga kugamba bingi byowuseemu. Naye ebiseera ebisinga kwe kubanga omenyeka n'ensonga kumenyeka nako nebanga egenda kutuusa mu buzibu obwo bwonna. N'ensonga etugamba buti baganda banga balungi nti Allah subhanahu wa ta'ala tugambye nti mumufunanga obuzibu bwonna mubuzze eri Allah subhanahu wa ta'ala, mubuzze eri omubaka. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Naddala mubanga mukkiriza Allah. Akakukkiriza kukatadde ku kakulu nnyo muganda nga mpuliriza. Bw'obanga ddala okkiriza Allah, kkiriza ensonga zizze eri Allah. Bw'obanga okkiriza Allah, ensonga zizze eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era n'abakikoze ekyo dhalika khairun, ekyo kye kisinga okuba ekirungi, wa ahsanu ta'wila, ye zivunula ennungi ejja okutaasa ejja okulambulira buli kantu konna osange nga buli kyobadde osuubira okuba ekizibu kyonna kifuuse kyangu kubanga okizizza eri Allah subhanahu wa ta'ala, okizizza eri omubaka sallallahu alaihi wasallam. Olaba basahaba era mu kaseera ku nabbi we yafiira sallallahu alaihi wasallam baabuuza nti nabbi aziikibwewa, tumuziike nga bwe tuziika abafu baffe. Okiraba Abubakar n'abaga nedda, nawuliranga agamba nabbi waafiiridde waaziikibwa. Era ensonga zonna obaolya nti bwe bafunanga mwakuzi konna nabaga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogera bw'ati ku nsonga eno. Nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti tekisoboka muntu kugamba nti ddala kkiriza Allah, fala wa rabbika la yu'minun. Subhanallah, bw'otunuulira Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tekisoboka, ndayira omulezi w'oggwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yeerayira ye kennyini. Ekintu kyonna wootegeerera obukulu bwakyo n'obuzito bwakyo mu busiraamu ng'olabye nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'akirayira. Allah subhanahu wa ta'ala okulayira kwe kulaga bukulu bwa nsonga. Bw'agamba nti fala wa rabbika, tekisoboka nkulayirira omulezi w'oggwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minun, tebasobola kugamba nti bakkiriza hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, okutuusanga bakulamuzza ku butakkaanya bwonna babafunye wakati waabwe. Okutuusanga gw'ofuusa omulamuzi wakati w'embiranye zonna ze babafunye. Baani bayogerako abakkiriza. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta. Ekyokubiri nti bwe babanga bakkiriza okulamuza ng'olamula, tebabaawo bubeezi bifaananyi ganti ate oba nabbi asazeewo kati n'ogenda muli mu mutima gwo nga tobatidde, tebakoma kukomi kulaga kungulu. Toteekeddwa kukoma kulaga kungulu, wabula oteeka okubanga mu mutima gwo muli toyinako osigaza. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt, kwekyo kyoba olamudde bateekeddwa okubanga batebenkera emitima gyabwe. Wa yusallimu taslima, bateekeddwa okubanga bajeemulukukira okulamulako olujeemulukukira olutaliimu kubuusabuusa kwonna. Alhamdulillah, aya eno okukka kwayo egamba nti fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Amanyi ba tafsiri batunyonnyola ensonga ziringa bbiri Allah kwe yasinzira okussa aya eno ekitiibwa. Ensonga esooka oba ensonga esooka
yali wakati wa sahaba yitibwa Az-Zubair ibn al-Awam ne sahaba yitibwa Hatib ibn Abi Balta. Basahaba bano babiri balina ennimiro nga beeriranye oba balina ettaka nga beeriranye ng'omu alina waalimira n'omulala alina waalimira naye nga amazzi gasookera w'omu okutuuka ew'omulala. Nga bwe tunaba nti tulina omwalo oguleeta amazzi naye nga gava mu nnimiro yange ne gadda ewuwo. Kakati basahaba bano baafuna obutakkaanya ne beesitula ne bagenda eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'atunuulira ensonga zaabwe naga nti ono munno kasooka akozesa amazzi gano oluvannyuma naawe akuteera amazzi gajje tekina buzibu mwenna mugenda kukola ki mugenda kugakozesa. Kakati Hatib ibn Abi Balta kyava agamba nti olw'okuba mwana wa sengaawe bw'ate bw'alamudde. Kakati ekigambo ekyo kyakosa nnyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam okubanga alamudde wakati w'abantu ate nga takozeseza teyeekubidde gamba nti lwakubona amulinako ki amulinako oluganda. Naye omusajja ono akagambo ke yayogera Hatib Abi Balta radiyallahu anhum jamia basaba bonna tupawe ekitiibwa naye tetwerabira nti tebaali bamasumin tebaali bantu batakola sobi buli muntu yali asobola okugwa mu ki mu nsobi era bonna kibula nti balina amadaala ganjawulo mukkiriza bwabwe. Naye bwayogera ekigambo ekyo kyakosa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kimunyiga okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala luyassa aya eno naye nti fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka gwoteekeddwa okulamula wakati waabwe ate kyoba olamudde babenga tebakifunamu yadde enkenyera yonna era bateekeddwa okubanga bajeemulukukira okulamulako olujeemulukiro tali mu gundi yonna. Ekyafa ekyokubiri bagamba nti kyali ku sahaba yitibwa taata wa Nabbi omuto yitibwa Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Taata wa Nabbi ono omuto be bamu ku basajja abaalwawo okwolesa obusiraamu bwabwe. Obusiraamu bwe yali mu Makka nga yakkiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye nga tayagala Bakureshi bakole ki bategeere bakimanye. Ekyokubiri bingi byali ategeeza ku Nabbi ebigenda mu maaso ti oyo kyali awo naye waliwo kino ekirukibwa nawo no kiriwo ekirukibwa nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Akati butuuka mu lutalo yajjira ku saidi y'abali abashiriku nga kyatayagala bali bamanye nti buki yasiramuka era wajjira ku saidi eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba basahaba nti temutta Abbas taata omuto yabaga nti mutta. Omu ku basiraamu n'agamba nti naqtul abaana wa ummahatana wa abnaina tutta bakitaffe ne tutta abakyala baffe ne tutta n'ab'eŋŋanda yatugaana okutta kitaawo omuto fe abaffe tubatta ye atugaana okukola ki okutta ababe. Kakati ku nkomerero akimanya lwaki Nabbi yayogera ekigambo ekyo. Omusajja yali musiraamu okiraba naye yali alina emirimu gyakola ki gyamukolera sallallahu alaihi wasallam. Kakati ku nkomerero sahaba n'agamba nti maze emyaka 10 nga nsaddaaka ku lwa Allah nga nsaba Allah nsonyiwa ekigambo kye nalowooleza Nabbi ekikyamu ekyokubanga mutemeredde nti asazeewo bw'ati lwakuba oli ki amuyita kitaawo omuto. Allah subhanahu wa ta'ala nassa aya eyo naga nti fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Nolwensonga ebakwana gyaffe abalungi abatuwuliriza ddala bwe tubanga tukkiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye shahada oba ekigambo ekyokubiri nti ashhadu anna Muhammada rasulullah oteekeddwa okubanga okakasa nti ddala kinkakatako okukkiriza okulamula kwe ate n'okuba omumativu eri ennamula ye sallallahu alaihi wasallam kyabalamudde fabiha wa ni'ma tambula nakyo butereevu nga siinaamu kantu konna kempulira mu mutima gwange. Kyetukubiriza baganda baffe abalungi abatuwuliriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam olwaleero ayinza obutakulamula nti waali naye ebigambo byo weebiri byawandiikibwa dda
Allah subhanahu wa ta'ala yakuuma nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bigambo bye teyayogera kigambo kyaki bigambo bya nsimatula ebigambo byeyogera byonna bitereevu bulungi nnyo sallallahu alaihi wasallam ebikolwa bye byonna temuliimu byaki bikolwa biryawo bikola bitali birungi n'ebyo bye yalekanga basahaba bakola yabalabanga nga bakola emirimu emirungi n'atambula n'agenda najyo mu maaso sallallahu alaihi wasallam n'olw'ensonga eyo tuba tukubiriza baganda baffe abalungi bwe tubanga ddala tukkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam tubenga tuwuliriza byaba atuyigiriza mwe muli obulamu mwe muli buli kirungi kyonna. Alhamdulillah tuyazza bikono gyaffe abalungi abatuwuliriza era tujja kwongera okubanga twejjukanya ku ddiini yaffe tusaba Allah abenga atukuumira paalu yaffe gende mu maaso. Abasinga badde beebaza mpozi ono abadde abuuza Hatib ibn Abi Balta yali ne Az-Zubair ibn al-Awam. Az-Zubair ibn Awam aba mwana wa senga wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yo gwabadde abuuza. Tusaba Allah mwenna abatukuumire. Amin. Tubagalize ekiro ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.